إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيتي وبنونجي في وزا الله سبحانه وتعالى yatusobozesezza okubeera nga twakomyewo ku mulamwa gwaffe gwatutondesa okusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli mu nnyumba ezimu ku nnyumba z'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atulongosereze embeera yaffe tubeere nga tuwangaalira ddala nga tumusinziriza mu bifo byasinga okwagala ku duniya kuno nga bifo ebyo ge mizikiti gya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabekiti abalungi tugenda mu maaso nga tunyonyola swilatu rahmin, okuyunga oluganda lwalitambudde lutya. Kigambo luganda kigambo kinene era kigambo kikulu eri buli mukkiriza yenna asuubira okusisinkana Allahu subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo Allah agenda kutubuuza ku luganda olwo, Allah agenda kutubuuza ku luganda lwaffe, tweyisa tutya, tuwangadde tutya, tuyambye tutya bannaffe naddala baganda baffe abo bennyini Allah bye yatugatta tubeere nabo. Allah nga tatunuulidde bubi bwamu tugolina muganda oguwaddako, wabula kitutunuulira ki Allah kyayagala, Allah ayagala ki. Nabwe kitaba ebitiibwa sheitaani ekola nnyo wakati w'abooluganda okubanga ebaabuluza, ereeta obusongasonga obutaliimu n'obutasiima n'obutayagaliza. Ensonga eyo nnene nnyo. Totunuulira ku baana baani? Baana ba Adamu alayhi salatu wassalamu. Adamu yazaalanga abaana be, abaana yazaalanga abawala n'abalenzi, yazaalanga omwana omuwala n'omulenzi. Fi awwali amrin, ku ntandikwa y'ensonga abawala bano bwe baatuukanga okufumbirwa kubanga tewaali bantu, Adamu alayhi salatu wassalamu yatandikawo abantu ku duniya kuno, naye yazaala abaana, yazaalanga babiri omuwala n'omulenzi. Era sisitimu n'ebeerawo, gw'omwana gw'ozaaliddwa naye omuwala yabeera bbaawo, tebaayo mulala kubanga tewali bantu balala. Lwaliro bw'ozaalibwa n'omwana muwala ne mukula, okufumbirwa yagenda okubeera ki? Mukyalawo. N'aba naddako Allah, laba enteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala. N'abaddako, Hawa yazaalanga abaana bangi abalongo, naye ng'azaala muwala na mulenzi, era omwana oyo omuwala ye yabeeranga mukyalawo mu ngeri efaanagana bwetyo. Naye abaana bwe bamala okuyinjuwala nga Allah ayagala kukyusa sisitimu, fa amara Adama alayhi salatu wassalamu, n'agamba gurupu eyaddako eya Qabilun ne Habil. Qabilun yazaalibwa n'omwana omuwala, ne Habil n'azaalibwa n'omwana omuwala. Fa arada Allahu jalla wa ala an yaj'ala, Allah n'ayagala an yaj'ala binta aw ukhtin Habil, yayagala mwanyina wa Habil afumbiriganwe ne Qabil, naddira wa Qabil afumbirigane ne Habil. Walam yarda dhalika Qabil, walam yarda dhalika Qabil, Qabil natasiima bima qasama lahu abuhu au abuhum. Ekyo kitaabwe kyeyagala bakole n'kigaana, ng'ayagala oli omuwala gwe yazaaliddwa naye ye Qabil yali muwala mulungi nnyo okusinga owa Habil, n'ayagala oli gwazaaliddwa naye Habil afumbirwe Qabil, owa Qabil agende owa Habil. Walakinna Qabil lam yarda dhalik, ekyo natakisiima natakyagalira ddaye, n'agaa nze nja kufumbiriganwa ne mwannyinaze gwe nazaaligana naye, ate kitaawe nga sikyayagala, kyokka nga baaluganda. Wa azama an yaqtula akhaahu, namuga wallahi ngenda kutta. Subhanallah.
nenga ekimusse kyasazeewo Allah ne nabbi we Adamu alayhi salatu wassalam. Naye olwokubadde tulina omutima ogutayagaliza walam yarda dhalik, so ng'ono bazaaliddwa buzaalibwa naye ate ng'asazeewo ye mukadde we, n'asalawo okutta muganda we, n'amugaa nti wa in basatta yadayk an taqtulani ma laysu, n'amugamba nze siri agenda kubeera nga nkukuba. In basatta yadak, bw'oba ng'oyagadde kunnwanyisa, an taqtulani, ng'oyagala kunzita nga gwe kyoyagala, wallahi nze sigenda kulwanyisa. Onzuru, oli muganda omusaayi gwe gumu, taata ne maama y'omu, fa'azama an yaqtulahu faqatala, wallahi n'amutta. Naye ng'ekimusiza ki? Lam yarda bima qasama Allahu la, tasiimye Allah kyamugeredde, natamanya ntono gwagenda okutta akhu lahu, muganda we, ate n'oli gwawasizza mwannyina n'ono mwannyina, basigadde baluganda. Naye olwokubadde omutima guno tulina ensaalwa n'obutayagaliza n'obutasiima bima qasama Allahu lana, Allah kyaba atusaliddewo, faqatalahu fa asbaha min annadimin, n'akesa ng'amusse. Allahu akbar. Naye ejjusa ng'ate amaze omutta, eyo shaitaani bwekola. Muganda wabeera waawo ne muwalaggana n'omuwalana n'omugulira abasajja ne bamukuba oba ne bamusiba oba n'omuloga, byonna n'obikola naye nga gwologa muganda wo. Lwaki? Tolina muli musaayi bw'owuulira mu mutima, kyoyagala kwawulawo oluganda. Ekyo kyennyini omubaka sallallahu alaihi wasallam kyatugamba, n'atugamba nti oluganda olwo lwolaba mushtaqu min arrahman, lwajjibwa ddala au mutaallaqu birrahmani, duviira ddala mu linnya lya Allah arrahman. Man wasalani wasalahu Allah, bw'osalawo okunnyunga n'oyunga ne muganda wo, n'okola byonna ebibagatta ne muganda wo, oba oyunze ne Allah, oba okoze endagaano ne Allah, oba weekutte ne Allah subhanahu wa ta'ala, ne lugamba oluganda nti waman qata'ani, naye oli anneekutulawo akutuddewo okukolagana ne muganda we, qata'ahu Allah, Allah akutukawo naye, enfa yebe egenda kubeera mbi, ogenda kuwangala mu kabbuli, ogenda kubuuzibwa ku qiyama, ogenda kuyingizibwa muliro. Kigambo kimu nga bw'olaba Adamu alayhi salatu wassalamu abaana be, Qaabilu, buli muntu atta omuntu ku nsi kuno alinako omugabo gwe. Buli muntu atta omuntu alinako omugabo gwe. Addallu ala khayri kafa'ilihi, omuntu bw'akola ekintu ekirungi omulala n'akikola, kafa'ilihi, afuna empeera z'oli. Ate era bw'okola ekibi ofuna empeera za buli kibi aba akikoze. Kati mutabani wa Adamu Qaabil agenda kuyingizibwa muliro, amazambi amanene gaalina, yatandikawo omuzigo okutta abantu, naye nga kwava kuki? Nsaalwa ng'agikola kuki? Akhu lahu, ng'agikola ku muganda we. Tunula olwaleero abooluganda engeri gye beeyisaamu, tunula olwaleero ettaka beetinganya abooluganda. Ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin azimin yawma yaqumu nnaasu lirabbil alamin. Tebalina ssuubi nti balina okuyimira mu maaso ga Allah. Muganda wo omuleetere poliisi emutwale emusibe, abaana be bayagge olw'ettaka ly'oyagala, ate nga nawe okimanyi haqiiqatan omulyazaamaanya. N'oba nga tomulyazaamaanyizza, gwe tokimanyi ettaka si liryo, naye olw'okubadde olina obuyinza tewakyali luganda. Innamal mu'minuuna ikhwa, abakkiriza bonna kati ogasse eŋŋanda bbiri, olw'omusaayi n'obukkiriza. Ikhwa, Allah atugamba nti fa aslihu baina akhawaykum, kola nnyo possibilities olongoose wakati w'oluganda luleme okutukawo ng'ofuuse ensonga. Omuntu alongoosa oluganda n'ayunga oluganda asinga omuntu asadde swala, nga ku nsi kuno tekuliko ibaada esinga swala. Naye omuntu ayunga oluganda empeera zafuna zisinga ez'omusaaze. Naye olwaleero tunuulira ayuha al ikhwa, olaba abantu be batiŋŋana, abantu bakyabuuziganya lwa ttaka. Wal ardu ardullah, nga n'ettaka lya Allah, teri yakola ttaka okuggyako Allah, naye yalikola tabalwanyisizza. Naye mwate abaalifuna obufunyi mulwanagane mwetta, naye jjukira oluganda lwo ayuha al ikhwa. Kati muganda w'omulwanyisa, abaana be babonaabona, temukyalabagana, basula batya, taata omutajja tutema. Ya ayuha al ikhwa, maaza satakuuna rabbakum, era kiki mwagala? Bagenda kuziika mu ikazi mmeka?
ekazi mmeka ezikwawukanyiza ne baganda bo ze bagenda okuziikamu emikono mugikola nga usigenda hatta ne mutuuka okuziika muganda unakwata 10 n'agenda n'alima ng'ekimututta okulima talina bwetaavu naye nga gwaziika gwe bagenda okuziika gwe musaayi gwe mwakyankalana dda bangi abooluganda balina emirimu naye nga tasobola kuwa mwana wa muganda we mulimu bangi bali mu institutions bali mu universities naye nga abaana b'abaganda baabwe tebasomye lwaki omwana wange teyalisomye subhanallah nga gwe muto wange gwali mu university lwaki abaana bange tebaligenze mu hijja nga gwe mukulu wange gwali mu hijja lwaki abaana bange tebaligenze bweru nga gwe oli mu kampani etwala abantu ebweru subhanallah watasaalu muyinza okwebuuza olwolabyo ddala nga ebintu tebijja kati lwaki tetukolagana lwaki tofa nnyo ku bantu bo nabi sallallahu alaihi wasallama be baali bamugamba akole da'awa yamugamba tandika n'abantu bo tandika n'abantu bo bano abantu bo babbeeyi nnyo okuba obulungi okusinga abantu abalala naye abantu bafaayo nnyo n'agulumiza oli omugagga munne n'agulumiza oli bwe bafaanaganya embeera naye n'aleka abaana ba muganda abaana ba mwannyina abaana ba kojjaawe abaana ba taata we omuto hatta n'abaana ba maama we omuto subhanallah kiki kye twagala mu dduniya edduniya eno gy'olaba tadinu ahlahu au ahlaha ila alqabr ekusembeza eri kabuli abantu obayisa bubi muganya okukwatagana olwonoofa tojja kulumanya naye tolina byogenda kwogera yauma alqiyama ng'ab'eŋŋanda bali bubi nga tumaliriza Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba yauma yafirru almar'u min akhihi Allah bwe yali atandika yatandikira ku muganda we omuntu agenda kudduka muganda we nga tayagala balabagane ku qiyama yauma yafirru almar'u min akhihi agenda kudduka wa ummihi olaba oluganda luna Allah yagenda aluteeka kuddukaŋŋana yauma alqiyama lwaki ponsi obivunaanyizibwa bwali olina ku baganda bwaganda obutuukiriza ate Allah agenda bukusaba essaawa eyo yauma yafirru almar'u min akhihi omuntu agenda kudduka muganda we yennyini bwe baali yagadde bagende mu maaso ga Allah wa ummihi ate n'olwamaama lwennyini abaana bangi bakuba bamaama baabwe abaana bangi nnyo abamaama oli tebamanyi maama ono subhanallah lwaki Allah agenda kubuuza lwaki mwali temukwatagana kati olw'okulaba nti Allah agenda babuuza kati misinde wa abihi abaana bangi tebakolagana bataata baabwe si kuba nti taata we muto oba taata wa muzaala yennyini waswahibati n'abakyala gwe bugwe nnyini omusaayi abantu bangi tebakolagana bakyala baabwe Allahu akbar kigambo kigenda kubeera kinene likulli mri'in yawma idhin sha'nu yughnihi mu maaso eri Allah agamba ebyo byonna bye tubagenda kudduka bannaabwe banoonya mbeera egenda banunula eri Allah kubanga ogenda kulaba nga muganda olina bye wali ommanja byessakkolera nange byessakkolera bingi ne taata byessaamukolera ne maama byatankolera likulli mri'in yawma idhin sha'nu yughnihi buli omu adduka munne lwaki tuddukaŋŋana nga tugenda kusisinkana Allah kati odduka weekwekewa Allah yagamba nti yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard ensi agenda gifula nga tomanyi gy'ogenda kulaga wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar nga ffenna tulina okuyimirira mu maaso ga Allah weekwese teweekwese era olina okusasula ebyali bikubangibwa wakati w'abooluganda ayuha al-ikhwa tufeenye okulongoosa oluganda togenda kuyingira jjana mbaka nga bwagamba sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu al-janna qati'u rahimin omuntu yenna alifa nga teyagatta luganda Allah tagenda kuwajja naye ogenda kuyingira yaani wallahi weebuuzeemu ogenda kuyingira yaani agenda okukontrolinga ejjana byonna Allah naye tuganya okuyunga oluganda twagadde edduniya ne tuyisa bubi baganda baffe olw'okuba twagala edduniya tubeere bulungi mu ngeri ne Allah atulaba tumulowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala tatulaba yauma alqiyama ogenda kulaba akayisiŋŋanyo nga buli omu asasula kyali abanja munne abooluganda yauma alqiyama walhamdulillahi rabbil alamin